Mu kaweefube w'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu ggwanga, President Museveni yalagira ebidduka byonna biteekebweko nnamba empya eza digito olwo kibe kyangu okulondoolwa. Obumenyi bw'amateeka bwali bukudde ejjembe mu ggwanga ng'ababukola beeyambisa emmotoka ne pikipiki. Gavumenti ng'eyita mu Minisitule y'ebyentambula yassa omukono ku ndagaano ne kkampuni y'Abarussia Joint Stock Company Global Security mu mwaka gwa 2021 okukola ennamba zino nga zaatandikira mu mmotoka za gavumenti. Ennamba zino zaateereddwamu obuuma obusobola okulondoolwa ab'ebyokwerinda singa wabeerawo ekikolwa ekimenya amateeka ekikoleddwa. Kati olwaleero emmotoka z'obwannannyini nazo lwe zitongozeddwa okuteekebwako ennamba zino era ng'esookedde ddala eteereddwako ku nsalo ya Uganda ne Kenya nga yakayingizibwa kuno e Malaba. So emmotoka ezo ezinaaba ziyingira nga zimaze okusasula omusolo ezo ze zigenda zo okufuna number plate nga ziyingidde wano kasita zinaatuuka wano e Malaba nga zigenda ku ssenta eteekeddwawo nga ziteekebwako number plate nga zifuluma ne logbook zaabwe. Susan Kataike ayogerera Minisitule y'ebyentambula annyonnyodde nti olw'omulambulukufu bw'enteekateeka eno tewali mmotoka egenda kuyingira mu ggwanga nga terina nnamba eno. So gavumenti olw'okumakinga sure nti wabeerawo security and safety bwe kugamba nti kampani eno ezze tegenda kukola bukozi number plate naye egenda kumakinga sure nti omuntu emmotoka emaze okusasula emisolo teyingira ggwanga nga teteekeddwako number plate eno. Emmotoka emaze okusasula omusolo mu bondi tefuluma nga teriiko number plate ate nga contractor yagiteekako si kufuna muntu yenna n'akuteerako number plate eno. Kakati okufuna ennamba eno oliko ebisale by'olina okusasula. Empya egenda ku mmotoka oba pikipiki empya kye tuyise first time registration nga tewandiikibwangako wonna wano mu Uganda. Abantu abo bagenda kusasula emitwalo 7,403 eza Uganda. Ate gwalina emmotoka wabula ng'oyagala kukyusa naawe olikoze osasula. Pikipiki ojja kusasula emitwalo 5 gyokka. Okufuna ennamba ya digito gwakyusa. Ate akyusa ow'emmotoka ajja kusasula emitwalo 15. Oluvannyuma lw'emyaka 2 emmotoka eneesangibwa nga terina nnamba eno ng'ojja kuba musango. Lwaki? Kubanga ebbanga ly'emyaka 2 bwe linaggwako gavumenti tegenda kukkiriza muntu yenna kubeera na kidduka ekitalina number plate eno. Gavumenti eriko ebifo byetaddewo mu butongole omuntu wayinza okugenda okwewandiisa okufuna ennamba zino wabula olina okuba n'endagamuntu. Gavumenti already yazooninze bonds mu kibuga Kampala. Bondi ezo zimanyiddwa eziri mu kibuga Kampala ezigenda okuba nga omulimu guno gukolebwamu. Mu bonds zino Ministry of Works wamu ne ba contractor twataddeyo already permanent offices. Tutaddeyo abantu abagenda okuba nga babeerayo bakolerayo buli lunaku. Okulaba nti omuntu ali mu bond tagenda kutambula nti atanoonye offices za Joint Stock Company Global Security wawe ziri. Yo URA eggumiza bannayuganda nti tewali kigenda kukyukamu mu mpeereza yaabwe. For those who are going to be importing their units to take to the bond, that is less than 13 years, it's the same process and the issue of booking for this fixing of plates will happen in Kampala at the bonds. So I would like to assure the public that on this side, on the side of the number plates, we have enough. And right now we have enough 3 months time. And now we are producing more and more and more. So it will always be more in stock than the country actually needs. Welutukidde olwaliro ng'emmotoka za gavumenti 2,000 ze ziteereddwako ennamba zino ate nga pikipiki ziri 1,117,221. Jocelyn Chibole agafeeyo ku Spark TV.